Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako nakolwayo njagala twogere ku nsonga y'okulongoosa amalaalo. Bayinza okugamba nti gendako ewammwe olongoose ku malaalo g'abazadde bo, kiki babategeeza osobola okugalimako oba osobola okubeera ng'ogatereeza kugazzaako ettaka nga libadde lyaseeteera, ettaka nga lyayiika kubanga yalitwala, osobola okuddamu n'obeera ng'ogatereeza oba n'ogateekako amayinja kwegamba n'obeera ng'ogatereeza naye nga n'ekisinga obukulu bw'obeera ng'olina kasente amalaalo ago naddala ag'amuzaddewo singa amubeera mwamuziika ng'amwateekako enkokoto ne mukomaawo oba nga mwamussaako ttaka lyokka, ekyamazima bw'ofuna ku kasente beera ng'oddaabiriza amalaalo ga muzaddewo. Omuzadde oyo wadde abeera yafa ye muntu asookebwako okukuwa omukisa mu ekyo ky'oba ogenda okukola. Wadde yafa naye osobola okugenda bulungi nnyo ku malaalo n'ofukamira n'osaba maama we abeere nga akkulembera mu buli kimu ky'oba ogenda okukola. Nga bwe muva wano ne mugenda mu bifo eby'enjawulo ne mufukamira ne musaba abantu ababeera baafa, sookera ku maama wo oba ku taata wo, sookera ku bantu bo bw'olina okusooka okusaba omukisa ng'ogenda okukola ekintu kyonna ky'oba ogenda okukola. Oba ogenda kutambula, ogenda kufulumansi, ogenda mu nsi ez'enjawulo, genda ku malaalo ga muzaddewo, fukamira musabe akukulembere mu ebyo by'ogenda okukola. Amalaalo ago bwe gaba si mazimbe beera ng'omusuubiza ti ngenze kukola naye olukomawo njagala ntereeze ennyumba zammwe zino zibeere nnungi. Ekyamazima ojja kufuna emirembe, ojja kukola ssente, ojja kuzifuna. Era ssente ezo bw'ozifuna kikulu nnyo komawo tereeza amalaalo ago, beera ng'ogazimba. Osobola okugakola ne gafaanagana ng'ago singa obeera osobodde. Omuntu oyo ajja kuba musanyufu nnyo, n'ekirala naawe kennyini ojja kufuna emirembe, abeera ajja kukulembera mu buli kimu ky'onaaba okola, mu buli kimu ky'onaaba onoonya naddala mu ebyo by'osinga okwetaaga. N'olwekyo kye mbasaba mubeere nga mutunuulira nnyo ensonga eyo, oddaabirize amalaalo g'abazadde bammwe, mugende mulime kubijja. Bw'obeera oli kuno ku kibuga ku Kampala, bw'ofunawo akasente ekyamazima genda ozimba amalaalo ga maama wo, zimba amalaalo ga taata wo, gatereeze ezo ze nnyumba zaabwe ez'olubeerera, beera ng'ozirongoosa amalaalo ago. Ekyamazima ojja kufuna emirembe ku kibuga kuno kw'oli. Bye bimu ebitubuza emirembe kwe kubeera nga tetufa ku bazadde baffe wadde babeera baafa. Bwe mukimanyi tuziika mubiri, emyoyo gisigala mu bbanga wano tusigala nagyo. Kati mu buli kimu ky'oba okola omuntu oyo abeera akulaba. N'olwekyo muddaabirize amalaalo g'abantu bammwe. Bantu bangi agenda ebweru n'akomawo wano e Uganda n'ajooga n'ayonoona ssente, n'ayonoona miliyoni 2, miliyoni 5 n'azigabira abantu abatagenda namujjukira. So singa okwatako afazaali miliyoni 1 oba miliyoni 2 n'ogenda n'olongoosa amalaalo g'ewammwe, n'olongoosa abazadde bo bwe babaziika, kijja kwongera emikisa okusinga ozigabira abo abantu abatagenda kujjukira. Beera ng'olongoosa amalaalo g'abazadde bo, ogenda kufuna emikisa mu nsi muno. Ekyo nkubuulira, kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mufe nnyo ku malaalo ago, mugalongoose gabeere nga galabika bulungi. Omuntu oyo yafa ajja kuwa emikisa. Ekirala temukkiriza amalaalo ago kumera mu muddo kutuuka kuwanvuwa, mubeere nga mugalima, mubeere nga mulima ebijja ebyo. Tomala mwaka nga togenzeeko mu kyalo kulima ku bijja, gwali ebweru w'okomawo e Uganda. Ky'olina okusooka okutunuulira kugendako mu kyalo kulima ku bijja, kubeera ng'olongoosa ku bijja ebyo. Singa biba bifunyeemu obuzibu bwonna oba biguddemu, bifunye ekituli, mubeere nga mubitereeza, amazzi galeme kuyingira mu bantu abo abaafa. Njagadde mbeere nga mbabuulira ensonga eyo, mugitwale nga nkulu. Bwe kityo bwe kiri, kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyempasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.